nazikuwa n'ozirya ng'ate mu studio wali mwino mukolera oluyimba. Watandise n'okunsesa kati oyongedde okunsesa naye nga on a serious note Dr. Proper just yajja ku studio lwakuba studio yange obanza omukwano okutaba studios ezo naye era nemukujja okukola yasasula sente za producer teyasasula sente za studio era sente ezo zagendera ddala ewa producer gwe bayita Shady Beats era Shady Beats ennyimba ze ali mu position ezikola oba either nga zikola ki yazimala kubanze lwenjogerako ne Shady Beats like 3 days ago yanga yabadde muyidi nkomyewo naye nsanze ebintu wano musine mugamba ennyimba z'omusajja ziriwa nanga bwomanyi muna musajja twafuna mu butakanya yajja naye asesimu yange ku studio wali simu yange n'ajasa n'antisatisa n'akola ki okusulolingamu okukola kyomuwa ennyimba ze ninga bwe yasasula sente kwa miliyoni 2 tezikola nnyimba ezo zaali za producer nga tusupportinga talent yani y'omukulu Dr. kubanga ffe nze kati ndi muto ku Dr. Proper mu myaka ne mu talent mbadde fan era ndi fan we ebbanga lyonna era ebbanga lyajja nasanyuka omulaba kubanga ebbanga lyajja ku office natambulako naye nengendako ne mubivu ejinji eyo wa okitegeera Masaka nga kyetukyengezako okulaga nti olwokuba I respect his talent kugamba nti bwenzija newenzija naye nga tubeba fana zene Proper of course kina kyekikola ki kyekikongerako so ndowooza yafunye mbufunye embeera ndowooza najjukira buli gw'abanju bagwe lyawadde oba gwe yali ameetinzeeko ate si ye musajja ali mu mbeera embi asobola okukabira miliyoni emmeka ebbiri mpozi ng'ebizibu bikola ki bigudde kuba byo bigwa n'emitwalo 5 gakubula naye katono nnyo gwe obujulizi obujjawa nti nno Dr. Proper tali mu mbeera mbi asobola okukabira miliyoni 2 nga ye agamba nti ne wasula bamubanja bamuwolawo of course yakirimu era bwagamba naye nze nti mbadde nze nakamulaba mwaka guweddeko nga ndi naye oguwedde so nga muntu ali okay okitenga ngali okay nga omuntu ayegombesa naye bikiba nga kyagudde munaku ezo nesembako nemulaba ku TV ngaali ku misinde gya Kabaka naye ate ekiro ekyo endoza embeera endoza obututu bakola ki bwebamukwatira natakola ki natayingira nga y'omu ku babosi so simanyi oba omuntu asobola osuula talanta ya taata we kuba kati bapropa babanga bataata baffe mu industry y'ebyokuyimba okitegeera era bwe tuba nga oli ayinza okugamba awo yasukulumyeko okuwona proper just nti nno just gundi kukyukamu naye kati kyogamba muno nze nze ate omuntu okupropa mbadde manyi omukulu yayinza kati omuntu atandikira ate okusula talenti y'omuntu omukulu agamba nti yabasasula ennyimba ze mumukolera ennyimba because zaali zigenda omuzza zaali zigenda okukola nga comeback gendo nnyo gwe bayita producer Shady Style ng'ate gwe boss ate era nze ne studio weri yasobola okujja nasobola okujja na recording ennyimba zonna zayagala kubeera ddala nali muwadde studio nga najja ne office napaka emmotoka ye naasula naawo nankola nga nze nasula ku studio nga recordinga bikikoba ayina emmotoka oyo nze gwe mmanyi Proper kuba bino kiguddewo leero bisede gwe mmanyi nti nasoma nomula yajja ku office abakazi ebikazi 2 ne bimubako miliyoni 10 yagenda nabyo okusula ne bimubako miliyoni 10 banga ze wemberedde ne ku office ewange abakyala bo bazimubirako eyo ku Darenas e Kawanda nakumekera mwana abakyala nemuga nadde mmanyi bakyala bo nangamba nedda bulaadi abakyala nabajjawo kapaala kati awo nibajja wano ku studio baali bakyala nga bayimidde Banyarwanda nagamba abasajja bakoze eki nagamba abasajja abawala abakazi negenza okera ku makyanga ate abakazi omukazi sente za motoka teyatutte ebbaaga awo mu biseera ebyo we twakoma ndowooza okuwuliziganya Proper n'agenda bugenzi ninga twogerezeganya dwamanyi okunkubirako netwekubira nze bino nange nabirayo bulabi ng'ayogera statement ze yagamba nti niwe bamubira ssente paka nakati wayiseewo bbanga ki atya weyagambira nti no bamubyeko ssente Proper biseera kye waliwa 10 omwaka oguwedde weyagambira nti no abakazi bamubbako miliyoni 10 omwaka oguwedde mu gwa 10 awo ng'ali mu property najja ne management ye najja ne mukyala we akola nange mukyala wange naakola mu State House okitegeera najja ne mukyala we era mukyala we yaleeta ssente ezimu ku mukyala kuba yagamba akansasule ssente zonna ntandike okulikodinga buki nze yajjanga ne muwane ekimuzi kya ofiisi yange mwasula nga mwasula mu ofiisi yange ng'apanga wali legase ng'avuga legase ng'apanga wali legase ye netandika okukola emirimu negitambula naye kale byo yayogera nti nabirabye bulabi naye ate olwokuba nti muyaaya anti Proper musajja mugezi olwokuba nti muyaaya anti ekintu bye kitegeeza abantu abagezi ku mulembe gwaffe muntu mugezi Proper musajja mugezi tisobola abantu asobola ofeeringa mu life mpozi ng'oba kiki naye
Proper Sekiwanze naye bwe kibaawo musabira ate mwagala ate sisobola kwagaliza muntu kubeera mu kintu kyonna nga kimunyigiriza oba nga kibi yamani. Bafana owalabira Dr. Proper mu mbeera paka ne ku misinde gya Kabaka egibadde wano abadde mu mbeera nnungi oba ebadde ekabya? Dr. Ayoke gomula Dr. Mukovu just nti omuntu yenna asobola okuba mu depression oba ebintu nga babitutte oba olusinga yeewola kubanga wenkomye mulaba ng'ali mu property ng'ali mu property ng'atunda mataka era nange yalina we yali ayagala okukola okunguzaako ebyo byonna byonna nno bino bikunyumiriza story naye ekiriwo kati ye yakirimu yakikola ki yakimanyi era we are there to support. Ekitegeeza byonna byayogera alinga abuzaabuza eggwanga gomba sisobola mutayo kintu kyakubuzaabuza kuba yakirimu kati lwakinga nti abuzaabuza naye kyemmanyi nti nno nze nali manyi nti ali ku stand kuba nejjo yankubiddeko naŋŋamba nze dokita ne mugamba muganda wange storage teyanganiza kuwuliriza byenkola ki muganda ngamba yogera nono badde kwagala olinda ngamba twali tulina olimba lwakola ne proper tuba twagala tukole ki tulute ne mugamba naye proper waba akola oba mawulire lwaki asooka tugambako okitegeera kuba kati saawe ne bwankubira jankuufangoni tugenda kuta luyimba just nga bono ngamba tulwafanga tusaba ojje katikati kati ng'omuntu wanakubira nga tuwana mupiira oli ku program ezikola ki ezigenda maaso kati nti embeera nene ya music ezinaye nga era temuli nti nno owange nze ndaba mawulire erinnya lyange liri included naye mu kintu kyesikola ki kale kyesitegeera nga tukimalayo wabula nga nkimanyi nti nno Proper yali azzeko tumuyambeko ku studio naye nze nendaba nga era waliwo eyo embeera ne mukwasa producer kuba producer n'abaproducer bangi kati omuntu ng'oyo tetwamucharginga studio yajja n'akwatagana producer n'asasula producer sente zaali zimukolo mitwalo 5 zenyimba nga mmeka nga nnya ezo nyimba ujja kusasula studio buli nyimba lulimukamu kitundu buli luyimba so kati mu mbeera eyo kale nawulidde ng'agamba bafana nenewunyo oba ukitegeera mu mbeera sente zagamba ze yakuwa ezikunukiriza mu miliyoni 2 kituufu yazikuwa oba alimba beera straight sente yazireeta emiliyoni 2 naziwa producer sente nga wegambe nti wabanga wakusasula studio sente ziba nyingi esasula studio naye ffe yajjanga bonogamba nti ampeng studio nga yabwereere naye ng'asasula time yaki ya producer producer nga bonogamba oyo producer ajja natuyambako netumuwa token ya mitwalo 6 mitwalo 5 producer yamuwa sente meka nyimba sente za nyimba nya emitwalo 5 za miliyoni 2 era n'agenda ku studio ewuwe gye baamalira ennyimba ezo oba gye babadde bazikolera kubanga engeri gye kyali mu producer atoleda alina studio kyava ku studio yaffe kubanga yali asasudde studio n'agenda ewa producer bwe yakola ki yasasula sente za okusinziira mu statement ze agamba nti Bafana naawe yakwata sente n'azikuwa muganda wange kale kigende bwe kityo owulira otya okuba nti Dr. Proper avaayo n'akola stand mu linnya lye kubanga erinnya ly'amaanyi kati alikolere kuki kyogamba ayogere Katende werukaya oba wakyannamukaka lwaki gwe wekka bagravity we bali ba Eddie Kenzo we kyogamba nze gwe yakogerako mu stories nze gwe yakogerako mu stories oba nze gwe yakamitingako omanyi abantu Proper byakamitingako mulamu omanyi abantu byakamitinga mulamu bangi nnyo buli omu yes singa osanga Dr. Proper ne mwefacinga face to face what happens Mati nze gambye oli muyimbi wange omanyi omuntu nga gwe watano ko yimba nga abantu bemulabirako okuyimba nze nalimba de kombandi bagita comprehensive nga be ba boss nenga fatwesenga maji mapangise kukwegatta ku band nga be ba boss ba band ya comprehensive so kati ndi muntu gwenda byenga yate already ali waggulu fetu akatandika industry ku bo yeah chaka bro